Peetero ekisooka essuula 5 olunyiriri olusooka okutuuka ku lusembayo. Kale mbuulirira abakadde abali mu mmwe nze mukadde munnammwe era omutegeeza w'ebibonoobono bya Kristo, era agabanira awamu ekitiibwa ekigenda okubikkulibwa. Mulundenga ekisibo kya Katonda ekiri mu mmwe nga mukirabirira si lw'amaanyi naye lwa kwagala, nga Katonda bw'ayagala, so si kwegombanga amagoba mu bukuusa naye lwa mwoyo ogwewaayo. Temwefuulanga bafuzi baabo be mwateresebwa, naye mubeerenga byakulabirako eri ekisibo. Era omusumba omukulu bw'alirabisibwa muliweebwa engule ey'ekitiibwa etewotoka. Bwe mutyo abavubuka mugonderenga abakadde, era mwenna mwesibenga obuwombeefu, okuweerezagananga mwekka na mwekka, kubanga Katonda aziyiza ab'amalala naye abawombeefu abawa ekisa. Kale mwewombeekenga wansi w'omukono ogw'amaanyi ogwa Katonda, alyoke abagulumize ng'obudde butuuse. Musindiikiririzenga ku ye okweraliikirira kwammwe kwonna, kubanga y'ateeka ku mwoyo ebigambo byammwe. Mutamiirukukenga, mutunulenga, omulabe wammwe Setaani atambulatambula ng'empologoma ewuluguma ng'anoonya gw'anaalya. Oyo mumuziyizenga nga muli banywevu mu kukkiriza kwammwe, nga mumanyi ng'ebiboneebone ebyo biruukirira eri baganda bammwe abali mu nsi. Era Katonda ow'ekisa kyonna eyabayitira ekitiibwa kye ekitaggwaawo mu Kristo, bwe mulimala okubonyaabonyezebwa akaseera akatono, ye yennyini alibatuukiriza, alibanyweza, alibawa amaanyi. Oyo aweebwenga obuyinza emirembe n'emirembe. Amiina. Mbaweerezza ebbaluwa mu mikono gye Sirwano ow'Oluganda omwesigwa, nga bwe ndowooza, ey'ebigambo ebitono, nga mbabuulirira ne mbategeeza ng'ekyo kye kisa eky'amazima ekya Katonda, mukinywererengamu. Omukyala ali mu Babulooni mulonde munnammwe abalamusizza, ne Makko omwana wange. Mulamusagane n'okunywegera okw'okwagala. Emirembe gibeerenga nammwe mwenna abali mu Kristo.